naye ate nsuubira nembuliri badde buli kimu okebera essimu ye kale wekakana byawaka kasonga kabaaka ali mu mukanga nganya kutanyukizo omukanga kanga Shalumu musasule era nyali bwazita woze bampereza amuli mu mira face ye kwayizo kweri ngakutte microphone ayimba ngaimba limba watanyukiza za hezo ninze igwe ninze Cephcoh bajimpeza banya teka mu jitulage bajipa jitulage ruhanga witu bane kandi noni tukolera abantu lero manyoko kambe wano kuba sana chikama tula never sit on the table where tula linda tulabe ono Cephcoh ngali Dubai afunye enziku enziku yangu bila Dubai bale kayaka wala toyagala nga kawala kanziku bana yenziku aluma nnyo kati ndeta bali mpereza yani oyo nzenzeka olabye kwa mtu omulala baliweereza bani totulaga bya kisiro ate nong'oyogera birala Franco ono alina Allahumma kulawo chama tabikiza YouTube takibikiri Ntambinga toyogera lekera kuliko jinga abawala manyoko lekera kuliko jinga abawala salamazi ogamba abawala fala ebyondaga nga ndinzeka ekyo kifaananyi nga ndinzeka kirage ate manyamba ndanga ddagala nga ndinzeka Allah subhanahu wa ta'ala nga ndi nani oyo ani oyo Shabira jangu Shabira ani oyo ani oyo oyani nishaku kwa ani oyo safari nani ali nani ani oyo ne mchala we jangu oli kuyala labida wa ani oyo wale eliya ani oyo lekera awo ogenda kwejisira ai obeza manyo ina n'obujulizi Cephcoh ani oyo sinze nawe oyani Cephcoh ani oyo eri onoze nesalumu banaye bakusasudde abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only.
We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tetukyali awo bakweyo amazzi mwegali leero mubeereko ku boy child tuwolereza ggwe kiba tukuyisa oweesonga anko fulaka tuteeka wano bwe tuti ndowooza fulaka agenda kunkwaibwekisa naye nabwo twali ya ex we yagikulekera tuyogera bya kisibuke mukamera katereke wano bajja kuwulira tewewombeeka tobyobamye ebito byogerako tujja byogera teekaano boto enyo boto ali ya ex wo bwe mwetwala nimbye avai lied flank we nini oyagala otandika boto ali ya ex kiraga omumisinga. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. It is happening now. Shalom 256. Don't forget to subscribe button number. By subscribing, thank you so much. I can make a second of each and every upload. And the Shalom Haddad Kawese, I can't have so say I can finish Bamu Comera. My favorite is Frank and the Jakwe Andula. Oh, my God, Shalom Mazingo kusaidia kubiva abanywa sisha sigara amago akuma owulira empewonga yange sinuses lung tonic wali webale abaludde ku nkola ya masturbation ngatemwagala mutsawe ege bali ali one zonsonga mu masturbation 24 Nina Dr. Cephcoh Semaili. Ne doctor ne wumbwa kali. Ne baba nga kuliko bulwadde. Komyawo bo. Obulwadde nabo. Nga walaba n'ebizibu. Boto ya ex. Na binyuka na bivono. Kulika banage ntambi twasaba. Wasabe sala. Oya video. Ola ne video ntambi. Cephcoh I love it. Banage wangu naddamu kwata ku Frankanda. Odo musajja wange. Chali wange ono Cephcoh. Ntambi bana itibaddamu mukwa. Ati gwe notulyamu olukwe ne mukukutta ne bazubeda. Nemugenda omula wako nga temutugambye. Bakukuta nga mama bagaba information yakufaako. Oba batyambo bayinza kusigaza. Waliyo kyavu matweze Beki. Atwala eri matweze Beki nali mbulidwa byakola. Wamatanya byakola. Obamoja Cephcoh. Soka bwe yanjebuza ko twasha 256. Bana batula. Kwatandika nawe ngo kuliyo nga twakolanga obuntu. Twakolanga obuntu. Boto ex komyewo. Ex yakuwa boto mu misinga. Chwa chaji. Bana we miss you. No boto. Kozi mayimba mborokoto. Yajeda bija mu motoka. Kano gisigaza. Nedda. Just nango lujja bya. Kozi wayimba mbere soko jibira kayimba ka mborokoto. Sebo. Twaze kwogera ku mborokoto oba twaze tuka promoting ku channel yaffe akayimba mborokoto. Akayimba sike katuleese olunaku olwaliro. Kati kayimbe wantu amanye. Mborokoto. Bomba. Pango mbeko. Manalo. Oh my God. Bad girl has waganda. Oh yeah, Dr. Cephcoh. Lero kina mukozesa era banya. Tajja kola gwe nkwesiga. Yasambira mu. Kasoko buze ku bantu. Kacho ye gwoli bategedde woli. Kubadda wewo bense. Kubanga gwe. Sigenda wakoza ku bantu. Abatula bamwe bali kubiranga mu ikumirako ku mukutu guno. Banange tubagala nyo tubagalira ddala. Mugwe kumireko ebyocha ebinyuma obisanga wanini. Ntambi yanjulira abantu. Abali ku Shalom 256 amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the connoisseur, the orange cat. Oh no, si akola content wa abalalu Eximandi aliwa. Oh no, akola content wa abalalu. Nyinyi ate yakubena akayimba. Content wa abalalu. Akola content nga mulalu nga agudde ddalu nenda. Ate mune ebikwata ebintu ebyo. Akola ebifukirira ddala. Bikwata mwana. Bamata wizi. Oh yo. Nanye share price amwogerako. Lwaki akola content wa abalalu? Usanga gwaddalu. Anedda waliwo yali yamuloga. Nabalaba anyekukutirizaako nnyo kati bambi ekintu ne kimugendamu n'akolamu content. Kachakwati adese mulalu. Kimugendamu wategero chanti bamuloga. Ati baba bana entose yuba kitemera ku source. Ana government bamuloga. Ogambye bali bamuloga. Bakutirizaako gwe manager we. Cephcoh management egamba ki? Omwana adadde ekigambo mukama. Oyinayo baani nani? Cephcoh management egamba ki? Cephcoh management. Ngojeko guwamba lokoto. Tuyinayo Shabira wuuyo. Shabira muyimbi. Gwe nayimbe naye kali akayimba. Ebyanaavo byantama. Ayimba bandi. Oyo ayimbira ddala vocalist. Bandi.
She's a professional vocalist. vocalist. Kaisa kuimba kanoka twerking. Wadobozi. Wadobozi. Shamila come. So omuntu wange muyisawo. Byoyagala. Tetutana ffe biku. Come. Jango ayimbe kwa. Yasama ko muvunye. Wala komete muvumo ojidiri. Timu heze egenda ovumo ono. Alese namudigu. Alese kusasira. Ayo. Abo bayina amaloboozi bano. Timu hezo. Timu hezo. Umwana ine dobozi bino sibya timu. Waba, how are you? You're Shabila. Your name is nice. I'm Shalom Haddad Kawis. I'm Wayne Franklin. Wayne Franklin. Denny. Kwata. Yeah, gutukwata ku bere lya mwana. Ugo musango so sex assault. How are you? Mwapu yake banyifu. Katika Cephcoh music. Mwali muyimbi ali mukazi we. Cephcoh management. Oli muyimbi ali mukazi we. Mwali placement ya hezo. Oli muyimbi. Mwapu yake yimba chi? Binyuma. Bembulimu bibanyumira. Bitama byantama. Wana apasa. Bamubuze bibuzo yakumuku. Wane wetu jo. Wane wetu bera na famtu fa. Binyuma rero finizo. Kamera. Bashi ndi mu kamera. Nee, professor. Iyo ndi wado soft ndi mu kamera. Mugaye kuri mu kamera. Anyoyimba. Amanja. Basasura Ndi mu kamera. Oza babajo nagaduka budusi ocho. Sajja yapasa. Ade manyi bali byalubaluba. Wamba kayimba kafe. Binyuma chorus. Binyuma Cephcoh wasoka sipo yasoka. Yasoka. Bitane ka Cephcoh. Yeah. Ndio ku Cephcoh unscripted. Yes. Bade mentu gena nyumya mwana n'entambi. Soko yimbe tu promoting aluyimba. Ebyalavo byantama. Byantama. Badana ndokulaba omuntu ayimba ng'enkoko. Cephcoh yarumba ng'enkoko. Cephcoh yayimba ng'enkoko. Adechagane tukaba kino cyana kisiriwe. Banange timu hezo. Hezo tukwetondera tetwaga. If we had known that the coming students are going to sing like this. Bwacho bwayimba. Otadde mu mood. Bwacho bwayimba atenga kitana baba. Ayimba dobozi cheri. Eyo kichi. Ki? Kinyinji. Mutwalira mujayagala. Adaba imibe naku zino tebashafa ku ki. Vibe. Muyimbi chi bafanya ku padlock. Wachegera wamakasebera vibe. Muyimbi chi afa ku vibe. Njoya. Buli kumasera njoya. Oye timu hezo. Oyiwaba zani timu hezo. Byamani. Shabira wade wasoma chi Bwanansi. Wade wasoma chi engineering. Civil engineering. Oyo mwana engineer. Akola ku bizimbe. Fanyo ku bitabo. Siba engineer gwagwena bera mu biro bigundi tractor bino kulima ngudo. Jamutwala Dubai. Dabozi nabri wale Dubai. Wamutwale Dubai twamwa bya kulya musibira mu room. Ani. Ono mukazi wo ex wa matama. Anti nali musanga nga ali mu bwenzi. Aliwo wa matama. Olwamukwatira mu bwenzi omulungi ogwasooka. Onako lwadako ne kaze mungu buze. Naffe tubale bya kaze mungu buze. Welcome to Shalom 256. Kaze mungu buze tubade bakuka. Ba nyoko. Bade bakuka. Okay. Bale banga liye nkumanyidde mbwa. Dale jaga nati yebya. Oyagala mutwala Dubai. Watwala nzimbe mwana anyo matama. Muyite juga. Juga. Maube. Maube bawe. Joey. Juga. Wamutwale Dubai yakoze live. Twamuwadde mmere. Wamulekanga mu n'ogenda n'oyenda n'omulekawo. Wati bayogera late. Iwa kaita webanga lya myaka emeka. Myaka bitegeera, I don't know. Myaka yange 5 kwena. Lwaki ayogera kati? Okay, lwaki wamulekanga mu room n'omusibirayo? Olunaku lwe nasooka omusanga mu bwenzi alina omulenzi gwe yali naye. E Dubai. Ng'atenza akututte ndi naawe kwatidde mu bwenzi oyagala nkukolera ki? E Dubai we oli omwana yali ayinda nga alikodinga obusolo nabuweereza bakazi banne. Olusinga omusanga mu kinaabiro nga bali mu kusikina ng'alina mukazi munne. Bw'oba nga gw'oli musajja okola ki? Tekuli screen guard. A screen guard yatereera jangu komawo eno ku Shalom 256. Olugambo lwakusingira embaga etanyumye katiza akasoka ku TikTok. Ndambi awandiika aweereza obusebe. Nentambi nga nootinga nnyo kusikina.
Wandi kambo kusikina. Ashwandi. Joe yakwatanga ebitundu ebyekyama. Nabiwereza abawala banne. Wamusanga era ino omuwala oyo eyamusigula okuva ewange mu bufumbo. Bino ebintu malesagana tubyogera tetubyogera. Atuna byogerako mukwano. Waleka omwala mu room e Dubai. Nedda waleka omwala mu room e Dubai. Amanyi batujajinga nnyo lwakuba nti ffe tetwagala kwewoza. Nanti lwaki waleka omwala mu hotel e Dubai kyobo nnyonnyola. Kireke. Okay wamuleka amusanga ng'ayenda abyogere. Tubireke ebyo kuba nabyogera bagenda ng'amaswala. Yalina ng'aweereza ki? Yali aweereza obusolo. Aweereza obusolo. Nga bwasikina yes. Nga bulikodinga nga wabukwatamu bw'ati. Ng'aweereza ani? Nga buweereza muwala munne Mawube. Wandika nti Mawube. Mawu. So kisalako. Wuliriza. Mawube yamusigula kituufu alina ku ssente because of the foreign aid. Mawube is the name. Erinnya lye gutandika nti Musoga Mucholi. Mawube bali abaki? Mawube ava mu lulyo lw'Abawube. Bamuzaala wa Mawube. Mawube Kiwube. Kyalo bakiyita Kiwube. Mwala wa Kiwube. Maama we naye ndowooza bwatyo kubanga maama we ye yasooka ogenda ebweru n'asitula ne famire yabwe bonna ne bagitwala. Maama tumuleke. Kati ne bagula ennyumba wuliriza nze n'emboozi nkunyumiza mboozi. Kati amazima ngalekeyo. Nedda bansonyiwe. Tusosolemu by'oyagala. Wama Ntambi. Nyumiza nze. Olaba omuwala eyamusigula. Ekyalo Kiwube. Ntambi omuwala eyamusigula. Omuwala tasigula tamuwala munne. Atya ng'amuweereza ssente amufujjirira omusindo ogutokomoka. Omuwala ng'afujjirira Joey muwala. Omuwala. Kibadde mbuuza kijja kitya. Kati Mawube mukazi alina amakudde n'amabere agasibira muno yagasala. Yaganyiga kuli alinga musajja era bw'ayogeredde eddoboozi oyo abasajja lwakuba nti afuuka asitamye. Mawube alifujjirira omukazi ssente. Twatandika okubonaabona ne Mawube nga tukyalina Dubai. Bw'amuweereza abakazi bw'akukuta osanga omuwala akukuta ne mukazi munne amwekukutirizaako. Nze nga bwe njogera sina kye bawulira nga bampita kasajja bampita teesobola biki nenkwatanga ssente zonna ze nakolanga. Nenzimuwa buli kimu nenkimuwa nemuwa buli kyena. Alufadi motoka tosobola gifuna. Tolina nnyo bulungi ssente Mawube nga Alufadi ku myaka gyange gye nali nvuga naawe okikkiriza nti nali neesobola enywa. Okusinziira ku Mawube. Okusinziira ku Mawube yali alina ssente. Naye ali mu zirengi. Ate marengi Mawube obutuuze abuyina bweru. Si wamu. Kubanga maama we ye yamuleetera okugenda yalaba nga Mawube ate nga nalugalo. Kati ne bamufunira kye bayita asayira. Bamutemako olugalo. Nedda kano kannassusi kano so ye nalugalo. Omukaaga. Shalom. Akuba ngalo. Sino. Like mukulu wa ngoma. Chuku. Chiki. DJ. Chegede. Kati DJ oyo Mawube. Amala omusigula amuweereza ssente biki. Omukazi yatuuka nga takyawuliriza bw'omugamba kambuma bw'omugamba ekintu kiki nezende zenina mutezi wakazi nanzikwata naziweeza lwabwe n'agenda. Kakati omuntu ng'oyo akola ebyo ebintu wamma oyinza obutamugalira mu room ng'ali afuuse unbecoming, uncontrollable, unruly. A nuisance. A menace. To protect the image. Thank you so much. To protect the image of Dr. Cephcoh naye nali nina omuggalira mu. Teza bituufu amuggalira mu room. Nakikola. Bituufu. Sewakana. Kyekirungi kyange sirimba. Naye that was the cause. Omanyi buli effect ebeera ne cause. Sikakiri. Kituufu. Wetulaba omuliro walina okubeera nga babaddewo. Omukka. Tosobola kungamba mbu omuliro gwayase bwasinga tewali mukka. Kale ekyokumumma emmere. Ekyo si kituufu singa yafa dda ate era singa yakyogera dda. Oyinza okumma omuntu emmere. Natamu akyakulya kuba yeekubiranga mbu yakubiranga n'essimu nga ne password ogirookinga nga tagimanyi nga n'okubira ate ali mu Uganda. Ate mwali mu Face ID ye. iPhone yagenda mu Face ID eza. Nze bwe mukazi gwembeera naye Face ID emu. Ziba bbiri. Sibawo ssente. You can put two Face IDs. Buuza. Nedda. Kate owakana ki? Towakanya ono. Owakana nze nkugambye Shalom nali nkulimbyeko. Waliwo alternative Face ID singo nabeera mulozi nti muzibe. Tokulaga n'obeera muzibe. That is the alternative. Yali mu Face. Yes. Kati awo aba alimbazi.
Wandika. Shalom tabitegedde. Bananga abakazi mulekerawo okubeera nga muno n'amanya gafe. Ndeka kitubuuza nkimanyi njagala okubuuza naye waliwo kimbadde nkubuuza nti oli abadde muwala. Kachoga wayagala omuwala nga akozesa muwala munne ate nga akozesa n'abasajja. Tekyali bwe kityo mu kusooka. Mu kusooka baali bamutembeeya ku Power King. Okumutembeeya. Jika Sharifu yali agamba bane waliwo nakawala ani ampaamu omutwalo 2. Okitegeera? Yali neeko. Kati akaleeta. Omanya abawala naawe emyaka akava ku ssomero talina next baze ku Power King wabeereyo ba tiktokers buli lwakutaano kali kaze kwetega. Jika Sharifu yakuwa Joey. Yali amuteyamumpa. Yali amutembeeya. Nga onaleeta ekintu ng'okitembeeya you auctioning something. Ani atwala ani agula. Talina bazadde omwana oyo omuto. Talina bazadde nga tabeera waka. Ekyo ky'abazadde ate wali omuntu atalina bazadde yali tabeera ka yali tabeera waabwe. Yali akava mu bufumbo bw'omuvubuka gwe baali bayitanga Elikoni Weaver. Ate omuto. Yali ate muto waawa kaali kalabikanga akato. Naye maama waffe yatugamba yali myaka nga 20. Yafuna olubuto ne lutuuka myezi 7 kati nga bwe walaba size ze yaliko ne lutuuka myezi 7. Ne balutuga ne balujjamu. Anjo. Tidde anyumiza gwakoowa. Noonya ne video gye ziri. N'olubuto lwali bwe luti nze so okufunira ezo video oba wakana n'onterawo ssente ninkunoonyeza video ninkuleetera ng'olubuto lukuze bwe luti. N'ataluza. Kati ninnyo kati ne balutuga. Lwavaamu baalutuga. Balutuga nja kujjira balutuga batya ne ku lusozi gye banaabira amata. Amata? Nsobola n'okutwalayo olwo olusozi olwa maama w'omuto. Ozi tuziina. Tujja situsirika. Amata baba n'abagaaki. Oyo omuwala kati singa oba kati embozi ekikulu embozi nina nnyingi. Kati noonya wentandikira. Bwe nali nakalaba oyo omuwala mufuna Iga Sharifu bamaze mu auction nga nze mugamba sigenda kukozesa namutwala waggulu ku rooftop. Ndaba amagezi go basobola okweyambula. Nga ndabo bakituufu ddala bali bakola kiba bamutunga. Kasita abageza kujjako skati yali mukasikati ka green nga kampi. Abagezaako kajja mungana ne muwe namba ne mugamba za kujja waka kuja. Nga ndabye opportunity. Ekakoze kuulidde. Singera nakikola nandi kugambye nti nakikola. Ngulabe opportunity ekola atya? Muteeka mu kamera at least we do something better ekisinga ekyo kye baali bamukozesa. Content bikichezo. Tanka content ne bivaamu omukwano. Yali mbeere. Ate yali mbeere. Yali yavaamu dde ekiwanga. Ate bw'ofuna olubuto ne tuka myezi 7 ekiwanga kiba tekifoomingiddwa. Aliko na musawo doctor. Kiba kifoomingiddwa. Kati yali yajja mudda naye buno obuwala nga amabeere tegaggwa. Nga ne bwe kafuna olubuto ebbeere libali. Wali wulidde akawala ke bayita oba bayita batya abakazi nga ni waafunye olubuto asigala ng'ebbeere lirisi nga kalubo nga bano abakazi njazi. Obamanya okumala nga waba naatera okutukomala olina tugamutuge. Gwe tomanyi ffe tulwanye entalo Shalom nga tosala ddi n'olweyimbamu. Ajjo yali atukumala nga otugamutuge. Kati oyo omuwala bwe namala omufuna mugamba njagala amanya wammwe ambuzaabuza mulemerako mugamba oba toyagala amanya wammwe eva wano ogende. Wamufuna kuva wali ku rooftop nakubira essimu n'omutwala ewuwo. Yakubanga ne wayita weeks 2 ng'akuba buli lunaku. Akwesibako. Ne mulagirira ewaka. Najja mukujja nitubeerawo naye nagenda olaba nga kiyinza oleeta obuzibu mu maaso nga ndaba omwana muto feesi nga omutunuulirako ng'olaba muto naye nga mukulu. Bino kasikuba agambye. Abakulu abato. Manya ntya nti mukulu. Naffe tumala okutraininga video zivayo ng'ali lubuto Elikoni Weaver n'akuba emmeeza. Elikoni Weaver yali akyaluluma ku musaayi gw'omwana we gwe baatuga. Naye kennyini wayitawo ebbanga tono ne bamutuga. Baatugana. Elikoni Weaver yali bbaawe. Gwetekamu ku TikTok Elikoni Weaver video gyazira. Saagala kunsaako misango gya defamation naye ebyogerwa siriya. Nze nkunyumiza mboozi nze agivunaanizibwako yenna ayina ayagala okubeera ng'owakana ndi ready okubeera nga nziramu ebibuzo byo kuba bino byennyumya mbirinako obujulizi. Tugenda ku lusozi gye bamuzaala banneekalizaamu omwana muto wamujja mu ssomero twagala miliyoni eza. Kankuddire ndi mu interview. Yankuwa olugambo taali. Yes. Banneekalizaamu omwana waffe wamujja mu ssomero twagala miliyoni 5. Mbuuza mwalagawa. Oyima road Namayumba. Saidi edda wa bujinge no saidi edda ku lusozi ewaliyo olusozi. Era otuukawo ogamba muntwale ku lusozi lw'abakyotala ab'ebisiraani. Gw'otuuka e Namayumba mu katawuni ku guno omukono ogudde e Namayumba. Gwe kyogere tula ku boda.
kwata 10,000 tambiwandika olusozi olw'abannamagoye ab'ebisiraani namagoye namagoye abakyotala jjukira baluganda aba babiri bankaliramu ne batuuka n'okuntwala eyo okukola emikolo ne batugyamu engoye nga bakwagazaaki ne batuyira amata nga byaki ate olwo kati maze okukkiriza nti ngenda beera ne muwala waabwe nkugambye pressure yali nnyingi ng'abantu baagala mbeere n'oyo mwana officially abantu baabwe nga nabo bakola ki joyi mukyotala omusayi muguli mixed kuba maama we origin ye naye era eri mixed maama we alimu omusayi gw'abasoga then n'omusajja be bano abaakolanga enguudo bano abaakola abalimanga enguudo abo abazunguzungu abakuliza kati awo ye mixed eyo naye nga taata we ate musoga piwa ate baamuwongayo kitawo akolera wali eri mu ndeeba ayokya byuma ntegeera nti olunaku lwe twali tugoba ku passport yatugamba nga ndi hafu muyindi hafu muganda hafu muyindi hafu musoga bwe twatuka okukola passport nze yali alikolako jjukirawo kati awo amazima we gaviirayo bw'ogamba nti oli hafu muyindi bakutuma maamawo wajjanga si muyindi wali mu interview tebakuwa okategedde kati mukwano twali tulina onnoonya taata we naye omutuukako bambi kamba katonda abazadde tubaleke naye abantu balogo Shalom natuuka ku lusozi nenzijjamu engoye kola paati bwoti nga toli mu ngoye jjukira zisitera kusala gabanyi abakulaba tosala byoya zisitera kusala eba zinsiiwa ate n'ebyo bye yalimu birwaza kansa tolaba oli sekandi we byamukolamu kati sekandi kigoloozeza oli omutegedde sekandi oli gayiwa boda gwandaga oli sekandi lwatu tutera kusala byoya sheva zireta ebintu bi bruises ate ebyoya binene wemba ebyoya bino okujjako simanyi gwe nenze wemba mu love ne bankwatakwata mu byoya it's my turn on mpulira bulungi n'ennyima nenzina ebintu nga mbiwulize naye wemba sibiina nga ninga ka bebi era tebinyuma aba akuyitako bugisi ng'aseerera naye kati biri bibanga biziyiza golowooza Katonda yali musiro kwoye buli kintu wekiri kirina omugaso enviiri mu nnyindo zirina omugaso zitrapinga ki enfufu ereme kuyingira mawuggwe ate nkubuulidde kyebikola tuveeyo munnaye banjira amata ng'oli bwerere ndi bwerere negize bwenti mu kuswala okungi nga womanyi mwana gwe olwo nno oyagala mukazi bakakase gwamunina ewabwe bakumanyi biki naye mwana gwe nakola emikolo n'ebyo byonna nga mbikola out of love nga womanyi nti bagambye omukazi omwagala olina kukola kino mufuna nafuna ebizibu after that omaze okukola emikolo kwekunsiba kwekubeera nga nfiirwafiirwa sente nezeesiba motoka neggwawo accident ku accident wumalu kwekuneesimbamu nange nemwesimbamu era gyali kati omanyiyo nwanya entalo wali webakuyira amata biki balabe bakukola emikolo gye bakukolako emirala banjira amata batulinyisa mu katasa kalimu omusayi nga gulinga gwa nkoko gwalimu n'ebyoya Shalom ebyo ebiseera nga ne bwongamba nti Cephcoh tukusaleko akasolo nga nkuwaako kale atisiti amanege Shalom bino ebintu tubiyitamu naawe okimanya ng'oyagadde omuntu okola buli kimu Shalom omwana oli yali ayagala kunnyo olaba bwe nakolera ebyo ebintu natuuka ne mpulira nga kamunguluze bajjajja nga bakutte naddayo waka ne ntandika okugonda omubiri ne mbanga gwe bakubye wali baddekawo nga tolina kyosobola kukola naye nga mwagenda naye omuwala ye tebamukola mikolo egyo bali kati jjukira ye eri gye bali bazadde be bali abimukolakolako dda baleese then someone fresh naye nze ekyannyamba nali nasandagwa bansandagga wano eno ku kifuba bansandagga kyeki kati abeeyo mu western waliwo kye bayita okushandaga omuntu weba kushandaga wabaawo ebintu byatasobola kukolako rituals ezitasobola kukolako bakusala omusale kyayita okusandaga omusale gwasaamu eddagala gwekyobama banshandaga kati natuuka eri gwekyobamala nabalimererwa jowi
ye bana embozi nina nyingi naye kankujjire kubanga abaana bamanyira ate bamanyiza ddagala abo abaana nga tutandikidde ku Joey sina kisaako omwana oyo alabike bulungi mwalaba bwe kajja kalina obugulu nga bulinga bwante kafaanana bubi nga konna konna obunnyo tebuli mu layini nga kawunya akamwa naye nga just keeru akantu nkajjeeyo kazimbyezimbyemu kamizeemize ku byo kamize bitolakitini bye nakayigiriza kalaba kannyo Shalom tuyamba abantu naye omuntu omuyamba n'omweyambira amasanzi ge naba basebo ge bagala okuzisa okunwanisa beerabidde gye nabajja ng'abantu mwatuuka n'obuuza abaana tebalina babazaala abantu bali babuuzanga gwe wali osuzeeko n'abakazi babiri mbuliri bwe buno wali okikozeeko nze nakikola ani nani nakankaka ne Joey nga guli wakati lwaki nga wemmala ono nzira ku ono okumala essaawa nga nnya and they allowed why not ate olaba nakati bakoze live ne bansabula naluli bakola mbeera ki abaleetera oba abawala ababiri atalina bujja ne beebaka buli bwemu abawala ababiri akatono kati ono omulala owokubiri atajja tya mu bulamu kati owokubiri twagala kubuuka ennyo wano mukisa kati ono asooka nakankaka yasookawo Jones like wali we tukomye omala okukola emikolo egyo you have accepted okitegeera then oddayo obeera naye kati ono nakankaka yasookawo Joey nakankaka weyajjira nali ani Joey weyajjira between nali nfunye misunderstandings nani ne nakankaka nakankaka muganda nakankaka yejjira kinyomo bakankaka nakankaka kinyomo towakana yes ate obadde tokimanyi kati gwe mbanga nkusomesa ensonga z'Oluganda tulakalira kuba nakola Oluganda jaggawulira amapya kyovola bulina okunkyaza amapya gonna awo ka video kamwe nga tekana yakuvaayo nakankaka teyali nze nakankaka teyali nja mukubuulira naye namumanya bwe yali naye kati nakankaka egyo gyali mirimu gye nga tanajja wange ng'alinayo emirimu gye gyakola banange midiya kino bakiyita kitimba kireeta buli omu kireeta abalungi ababi omuntu avuddewo atomanya buli muntu alina past naawe olina past wo nona alina past nange nina past yange so kati ebyo wetuba twemiting ate ebyo si be tukulembeza bekolera egyabwe bukyekyo kuba kati bwe yajja mu bulamu bwange ntubeerawo nali ndaba nga she's a very innocent soul tumala okutraininga tuvuddeyo obutambi babuta obu teyalinze kuba yali muddugavu nze ndi mweru era n'omukyera gwange mweru yadde amaneeke gakyali maddugavu naye teyalinze nze seeds of gold nze nange kyanneewuunyisa nnyo naye saamugoba awali okyali naye ekyofu kyo kyali bulijjo kijja kireke tokyogerako omwana ojja mutraumatizinga bwali bulwadde mubiri gwe she has sickle cells she's a sickler so kati mu mbeera ng'eyo ekyovu kivaayo eyo vaayo ojja kutraumatizinga abasikosero tokyogerako ekyo tokyogerako ekyo kireke nkikumye kinoonyereze ku nkwadde homework kati munaye oyo ye omusajja ali mu vidiyo alinga ggwe kavidiyo ako nkajjukira alinga nze alinga ggwe lwaki weerusa nsigo zagaana waliwo patisi zo nga ziri crazy katonda alina ensonga lwaki ebyo ebitundu ebimu aba yabikweka wali omanyi waki bagamba wakula wooteeraba awo walala bulamu wanyo ebisizaawo n'ensigo zaagaana ate nga muna enako zo niko zaterera seeds of joy n'ensigo zaagaana okweruka nentoze zo katonda yazikola nga zinaba zirugavu tukirize shalom tukirize awali abanye ensigo enjeru nga ensigo bayireyo bwojeru soyinza n'obutazaala kajjukira mubaamu hydroquinone obweru bwo si bwa nakyo weeyerusa ekyo ng'okikatiriza nnyo kimanyira bakyogera bulijjo kati kale kiddemu kibagambe bajjukize naatu wali abanye ensigo enjeru nga beeru ddala anti baba beeru ddala nga bannakyo ate gwe toli mweru wa nakyo neera saali muddugavu tewali muddugavu nga ggwe jjukira kati gwe nokalayo esiibwamu kati gwe ne bwe weerusa ensigo ezizo tezisobolera kaate ddala kati ffe ate sireka twogere tambi mweru
Just takwata mu kizigo mweru he looks brown. Bweta wele ngojayo nta. Mweru amana muduga togera amazima. Just nteyesiga bizigo biti. Kale si mudugavu nga gwoli mudugavu. Kufanya nakana akantu ka. Wale uliddeko ekibala kibayita kiwi. Anyway, you extremely nenga byali bingi nabo nga bavayo kunjogirira ebi nange nina nkulu omuntu ate bado kyangamba wali bana babiri be meeting abatyo kubanga obalimu one person anti katono twali tufunye misunderstandings nakankaka then wajja joy kati abaawo muddemu akyera katono nayingirawo tuli ku balolo tuli ku Friday kati ono atandika okujjange waka nono nga bwajja bwebityo kati ng'asinga amaanyi yalina okukola ki yalina ofumba kati baatuuka nga bonna bagamba ffenna tusobola bonna ne bafumba era twatuula ne tutuula mu kakiiko ewaka semakano batuuza ne tukkiriziganya nti gwe ojja kwozanga ebintu gwe ku Mande gwayingirayo mu kiyungu nti onaabe era ne bakkiriziganya emirimu gyo yabwe ne bagikolanga bulungi n'obuvidiyo waka nga tubukola nga nkomawo ng'eyafumbye nga nagenda mu buliri ali for the first oliwe yakomawo nasangawo ono tyatekawo mbeera yakulwana onaakola ki nga gweoyagala olwanira olwedde serebu gwamwetaaga ennyo kuba nawe oyagala manyikwa ate n'ekirala oyagala nnyo kubanga nange yadde nali mbaagala naye nga saagala nnyo nga bwe bakwagala nnyo heartbreak empisa bubi nyinza n'okwekola ekikyamu omuntu wabuuliza Cephcoh abaana obawaaki okubeera nga bakufiirako we batyo baana babiri mulundi gumu nga bafumba ewaka ewuwo kiki kyobawa abaana abo tukkirize tugaane mu nsonga z'omukwano nakuguka nze amanyi we mbakwata ame doctor si Dr. Sebunya si Dr. Feru guli Dr. Cephcoh manyi we nkwata nga noba bakutenda ng'osigala ondojja nti oli yadduka n'akoma nawo kati laba kankunyumiza ojjuketwawokana ne Joey n'afuna omusajja omupya Hassan omujjukira oyo gwe yafuna yaddanga ewange ng'ajja n'afuna byafunye naddala eri sente z'oli n'agamba kirese ayisa akikubye najja n'emitwalo 5 ne tuzirya ne muvuga ne muzayo ne muleka ku gate yali abeera sendi z'eri emutwalo era olumu yamubuuza ani ono n'amugamba oyo omusajja wange wa Uber yanvuga nali ntaddeko shades nga nyambadde n'enkofiira nga tantegedde naye nga nva kongona mukazi we nga ne ssente bandekedde kati like emotionally how do you deal with that emotionally gwe emotionally nti oli aliweeri ate najja n'ogira like emotionally how do you bw'oba mu nsonga ez'omukwano naddala ng'okoza abakazi abasukka mu babiri ng'oyagadde obeera open ebintu osooka n'obijjamu feeling ziri ezikaaba n'ogenda n'ekizze bw'otuukayo ng'emmere namba 2 yagifumba erya tobuuza ate ani afumbe bw'omala okulya waana genda mu buliri anti awo balina babo neŋŋamba mu moment eno toli abeera wa Hassan najja ewuwo n'okonkona just akuba bukubi wamma nga wonaabeerawo olinaga mwana oli oti anjaga kulabako konze sijja sobola sinamu bulungi ssente konze tofaako ye tofaayo ssente ng'aziteekako kati omuntu agambye agala kulaba kakuteereddeko emitwalo 5 what do you do omumu kimuleese mwajjajjaawo ekitaggwawo wamma kikuwengaba ate ekitalya mmere agenda kiriisa omuntu n'oba wamukyawa ate tomuyisa nga muyiikira kati abaana abo wabawa nnyo Mr. Dickson ne bakkuta sina kyokka nina engeri gye mbahandolingamu binedde tebabikola lwaki abantu bagamba oli toxic bagamba ndi toxic kubanga ndi so principled bo batuuka ne baagala ate banfuge wali baddeko n'omuntu n'omwagala n'omwebikkulira n'omuwa buli kimu ekikyo kati ate natandika ayagala ng'otambulire ku ki odazize tukkirize tugaane bw'oba nga gwe toli celebrity ofunye omuntu nga celebu ate ng'alinamu kasente ate nga yakola buli kimu tuba tulina okugoberera amateeka g'oyo kuba yabeera boss okategeera kale ate nange sijja kukkirizamu oli abeere boss wange nga buli kimunzi kubanga omukulu takulira mpya 2 ne Bible yatugamba omusajja yakulira ewaka weva mu order ng'obatereeza kati nze wova mu order ng'oyagala obeere boss wange nga ne Bible egamba nze alina oba boss nga ne mu reality ku ground nze boss awo mba sigenda kikkiriziganya kati okulaba nga nkuba emmeeza bo kyekibanyiiza
toyina muko kukeseza nsamba gerempi Obakuba. Kisinziira. That toxicity. Kisinziira. Kubanga teri muntu averi n'asamba kati gwe nzize wano nakukubyeko. Ate nakye nakoze. Webale nnyo mbuzi zaki? Nakye nakoze. Webale nnyo. Kitegeeza omuntu w'otuukira olwana n'omuntu aba alina kyakoze eki? Kyakoze ate ng'ekyo ekintu kinene nnyo. Kiri extreme. Wali owuliddeko abafumba abatalwanangako? Balwana. Kati nange ng'omusajja waliwo omukazi kyayinza okukukola. Ng'olina omuwamu oluyi lumu bbiri aterere mu live. Nedda mukwano. Tukivumirira wano. Gender based violence. Nze nkuwamu oluyi lumu n'otereera. Lumu bbiri n'otereera. Batereranga. Tugamba ate zimu ku nsonga lwaki bakwagala nti abantu nti research yakomyewo n'agamba nti abasajja olumu abali toxic ate abakazi babettanira nnyo naddala nga babadde nabo tubadde ne keesi ya Wizo ne Sandra Teta abantu beebuuza lwaki tebeeviira leero bamukubye bamuyisizzaako emmotoka tebeeviira oluyi lumu bbiri maama ng'omuntu omuyita toxic ng'abantu beekuba mu bufumbo gwe ne beeyasa lwakuba nti this is a public relationship kwegamba buli omu alina opinion ye naye ebyo ebintu abantu babikola abantu beekuba ne beeyasa amaba abantu beesala nze nalabako abafumbo beekuba biri ate ne baddamu ne beekiisinga ebyo ebintu bibaawo tekitegeeza nti omuntu bw'avaako mu mbeera nanyiga mbu abeera toxic kakati maama omuntu amaze okukola ebikuleetera ku extent erwana kati maama ng'osirika kubanga public egenda kujajinga nti oli toxic tekisoboka okuyombako okuva mu mbeera. That is the call of nature. Teri muntu atava mu mbeera. Okuba kibeera extreme Cephcoh. Oluyi lumu webati. Abaana bw'okuba butono weebuti. Oli musajja oli muwanvu n'okubaka n'oluyi. Kati kankubulira omuganda yagera n'agamba amagere g'enkoko tegakola ki? Tegatta abaana baayo. Tosobola kugamba mbu nze omukazi wange mukubya akayikamu gondaga nti ngenda mutta oba mukubye. Kale kati jjukira olinamu sikira. Okuba oluyi n'atadda. Oyo saamukuba. Oyo sikira saamukubako. Era namukwatanga vulnerable nga nabali baba baagala omukuba. Omuwembejja bajja. Gundi jogi. Naye waliwo ne weeyamukuba empimbu busolo eno wansi. Namuyira n'amazzi. Gwe nakankaka kyoba yewe mbanvuma. Sagala n'omuteekemu. Jogi yakuba nakankaka? Yamukuba empimbu ki? Yamukubanga empimbu busolo n'amusindikanga Ngamukuba ki ngamulanga kuwomera. Bwe yasama oba ebyo mbikugambyeko ye yamanyi yayina ensonga ze. Kati ng'obataasa? Olumu naawe biba binnyumira nze ebintu byalinga binnyumira olaba nga abantu bali awo balwana beekuba. Kati omuntu wabuuliza. Muleke wange. Omuntu wabuuliza. Wange. Where did it go wrong? Okubafiirwa. Nga te wano otulaga nti you are in control. Oba kye beetaaga. How did you lose them? Asookera ddala gwe nasooka oluzinga yalina kankaka ye abazadde bajja ewaka nebagamba ekituufu kuba drama yagenda n'asuka balaba omwana agenda kugetinga what ate nga biri ku internet nabo babiraba ne mbagamba omanyi ono simwagala mbadde nsaba mu mutwalo just like that anti no toyina mutima waita bazadde be omwana ani ayita bazadde be waita sozaanawo nyazaanawo kyemujja muno nekinene kyawanga ate kyali bwe kityo nasooka ne muta nga baza mukuba saamukuba yali secret yamukuba twakuba ku nakankaka bambisa akakuba ku kannyabo naye nga nakakambuwalirangako nga kayokyezza bwete bakiyita kukuba luba n'omukuba oluba tereera nja kukyawa okimanyi awo wakagisanga ekyo nja kukyawa nga omumanyi nawo abasajja otiisatiisaamu akatonotono naye sijja kukuwa kyaggulo habwebiti just ako akatonotono era ye yayina empisa ng'afukamira nga watandika kufukamira osobola onoonya ebikopo byonna n'obimuwa yawa mpisa nga ye yalamangu amavivi yalamangu yetonda mangu kyokuyita abazadde ajja mutima ow'empisa anti bwe namala anti kati olwo nansingidde abantu banga balondako abantu banteeka ku pressure bangamba kyokola tekisoboka kyogendera ku public pressure public yanteekako akazito ntambi nawe ogimanyi yali ekutaddeko akazito public esobola okuteekako akazito newaka noddukawo nawe ogimanyi pressure tenteekangako yasamira kulitereera nkuwologawo kakati public emala okunteekako pressure ngamba ono omuddugavu omanyi oli wakiro
Lwaki obuddugavu yewa ekiro? Obuddugavu kitegeeza kiro. Obuddugavu kitegeeza kiro oba tokimanyi. Wagamba omukazi obuddugavu ow'empisa. Nati nali njagala. She looks like night. Nange naye nali njagala. Nga bwe tuba tutambudde emisana olabika. Nga kamera bwejja filter tezina banyinzi. Noyita abazadde. Kyekyakwekusa. Nagenda. Neweerusa obeere filter zikutuuleko bulungi. Tonja Samira nali mweru. Kaakati bamutwala, balomutwala. Ati nga amasoko tuwulira meeting eyo abazadde obagamba nti ensonga ebanziriza muwala wammwe yeeriwa. N'abazadde balina ennaku. Ne audio eyo ngiina oba nze omanyi ebyange ebibeera. Esimu yange eriwa nandi kuplayingiddeko eyo audio n'egira naye tetulina budde. Ne bambuuza kiki ekigenda mu maaso ne tubituulamu. Ne mbagamba kaakati ABCD ne kati nsazeewo mutadde ebyaddala tadda sidda. Mugende naye. Era ne audio ngiina. Bagenda naye. Bamutwala. Kasooka relaxinga ng'agende wa UG Extra. UG Extra nga naye asooka yeefula wamukolera edduuka muwa bizinesi naye n'amala n'amulya. Bamala bamufunira Alani. Alani naye ng'abeereyo naye kati Alani yali ku kyeyo. Alani okero andi Alani. Ali awo kavubuka bakayita Alani oba Uthman. Kaali kalinaawo ebimwa nga biringa kilo z'ennyama. Kati kaali bweru kati ako kaali ebweru nagenda abanvumye nnyo. Kaka kajja mu inbox yange tumitinge tubeere nga tutereeza ensonga. Nenjugira ndi ne Joey naye nga bambi akyayagala omwana oyo yalina omukwano. Ate nange ekisane kinkwata. Kaakati ne tweteesa public tugirage kirala nga naffe ntulina kirala kubanga yalina abantu abali bamuwa ku ssente. Kati nga abantu tetwagala bafiirwa. Kati eno nga nina okulaga nti nzirina kanka katwayawukana naye nga eno tunya. Era yaddanga ewakiso. Naye mwali mwayawukana olw'obuddugavu. Olw'obuddugavu naye okuddako nanti nga omanyi nti omuntu akulemeddeko ate yali akubeereddewo ate bambi olaba she's craving okitegeera. Kati ekintu kyayagala kitono nnyo mu kira. Nti ogumuwa. Kira ogumuwa ofa ne guvunda. Ngumuwa. Ate maze ogumuwa ate banvuma. Bankolera video oyo yali mubi. Nze yali omubi nasobola obbeebakako nga muli babiri mu buliri. Temufangako temusudangako njala temufangako muyimu. Nze yali omubi nabalaga ensi. Nze yali omubi singa sinze singa newe muli temutuddeewo. Wabawa erinnya. Nabawa erinnya nabawa kibayita social capital. Bandi batandikira bintu sabo kati begasse. Sanga apayinga loyalty. Nibagamba kubanga toli afuna mawube. Bozoli afuna mawube singa sinze singa mawube yamula kuba ya mawube nkulaze yali bwe. Ukaregedde. Noli yafuna Uthman oli owebimwa era naye yamala namutwala kere Dubai. Okitegeera nali amuge yalya. Chovu kyamugoba chovu ekyo. Kakati bakulese ne Joey naye onakyadde olengera engeri nawe empiki wali ozigiranga ne zikulakira. Olemererwa gwa amazima nakola ensobi. Kuba nange ng'omuntu nemererwa ndi muntu. Oyina omuntu ewaka, oyina omulala akwagala, oyina omulago wali oyagala. Okitegeera nabeera mu eyo situation. Abika ebibiri. Kati paka we nabeesonyiirira ddala. Kale ono Joey yekye kyemutwala. Joey kyamutwala. Bwasigaza omwe. Tuve Dubai. Owulira? Twali Dubai enziku ng'ennuma. Bannange. Twali twagenza okugenda oledenga nakajijjanjaba. Enziku yanumiranga ku mukumu. Shalom enziku yanumira Dubai akasolo nga kakwata mu mpale ne kakwatamu ne kabanga kaliko super guru. Enziku yani yali yaje kusinga. Shalom enziku yali etami. Kyokka okuzuula ebyenziku ate tutuuke waka nsanga yeddagala liri mu papula bawandiseeko enkozesa. Ani yali yamukuleetera enziku oyo? Kwaba babiri. Gundi ono Joey ololi yagenda dda bambi mukazi wa tateredde ali eyo mba UG Extra Uthman bawuuba. Omwana akwetera enziku enkambwe. Omwana natandika ng'okundeete naye alina kakwano ke akamukimanga ewaka. Kaseera tuka ku level y'enziku nga kuba najjanjaba enziko emirundi nga 8. Ngegenda wedda. Okulaga receipts. Enziku ye ng'omuwala buli lwe bamujanjabanga emitwalo 15 ku 2 nga gigwa wali. Era expensive zalina ntonezo. Okitegeera nze nga nzigwera mitwalo 2. Emitwalo 4 buli lujjanjaba oba mu ssente mmeka. Bw'oba okoze ka business kaba katuuseewa. Munnaye ne ngamba ono kasita akasseko na bino ebyeddagala. Ne mugamba parking. Kotera nawo ke. Buying enziku ekuluma. Kanyumirwa Dubai. Nagenda ne Dimio ne tunoonya eddagala ly'enziku e Dubai. Naligula ziba dirhams. Naligula dirhams 8. Ziba 8. Omanyi sente zaabwe
Kiba kitya? Yes. That's what I paid. Okufuna eddagala ly'enziko. Ekitwe kyazimba. Ekitwe. Kikomole. Kyazimba. Kikomole n'ekyazimba. Nga buli w'okinyigako bw'oti. Kijja amasira. Gali tegannatuuka naye ng'otuzizza obulumi. Nga nti nze enziku nga nze signs and symptoms nziwulirawo. Kasi otandika ofuuka n'owulira nga owulirayo akantu akasiwasiiwa discomfort eyo. Omanya yakulumye dda. Ate nga gwe nali neegattana nze sikweka bakazi wemba n'omukazi mulaga kamera. Nengumira enziku, nengumira obubbi, gattako obubbi yakubba ki bannange. Sente million ne audio nzina nazali ne ku TikTok yange. Omukazi nali mwagala nga muwane sente zange zonna. Nze wemba njagadde omukazi nkwemalirayo si mbeera open book gy'oli. Era na recordinga ne mubuza sente wazitaddewo. Nga sagala omwaka era agambe namubbisa. N'agamba nazikozesa naziweereza maama. Na list yandingambe kuba nze buli kyali ayagala nali nkimuwa. Nga ne bwangamba kino nkimuwa because nali nkola nga sente nzifuna. Kati nga sina nsonga lwaki mbasimuwa. Nakukwatayo. Naye teri kirumanga muntu nga yatereka sente ate n'amala n'azibba oba webbye. Kiruma. Omuntu akwagala akwesiza akuwadde ate gwe lwaki oba obba. Kiruma ntambi tekiruma. Kirumira ddala. Kirumira ddala. Kakati oyo nengoba naye nsigalawo nga ndiwonzeka. Ate naye maze omugoba ate naye atandika okudda. Ng'oli. Kubanga olina ekirungo. Ate nga ngamba tetulikodinga. Naye nze nalikodinga ng'olusa amaloboozi obujulizi. Oba nabo singa yeegiragira bw'ati nsi ogiraga ekituufu. Kati ono mweru ate ye gye nakoma omwagala gye nakoma omwetamwa. Ebisiraani ebimuliko. Nze nali nga nvuma abantu nga sisibwa. Nga nkuvuma Shalom nga tolina kyonkoze. Waliwo ka video ke bakomezaawo ng'amaze okusiba ye nakankaka n'oyo oba bali luddawo eri mu YouTube ne beegayirira bambi bakazi babiri bambi ne bakwegayirirako ngulu emisango tandise ogizza. Bakazi battu bambi. Kati baali banjagala ne bannegayirirako bansonyiwe lwa nsonga era nze yali bbaawa. Nange balina ebyabwe bye baali babaddemu yadde tibyajja mu kamera nembimala. Mukitegeera. Tetusobola kwogera byonna naye era nange oba banneegayirirako ekyo kyali kirungi nnyo era nkisiimira ddala. Kyova olaba nga nali nabawa n'eddembe nga nabeesonyiwa nga siboogerako. Naye kasita bavuddeyo ne beegatta ate bagambe nti nze ndiko bibi byokka. Ate kati omuntu yeebuuza ki ekyabatanudde okuba nga beenoonyeza ne beegatta okuba nga bakukuba. Mawube bawoono Joey eyasigula Joey yatandise okukola oyo violence amukola ku nze. Atya abataddemu ssente babeere nga banvuma. Kati yabadde babaze nti nze we banvuma ngenda bavuma bisiyaga. Kati yali yagamba Joey alangirire nti musiyazi bw'amala olangirira asikinge kye bayita asayiramu. Shalom owulira emboozi eno. Kati Joey bwe yalangirira nti musiyazi yavaayo n'agamba nti musiyazi era atandise okwagala ni Nash. Kati oli yamukozesa era eyo ng'amugambe nti bonna kikola tugenda laga buno obujulizi. Obuzibu naawe oli ku ssimu olinga sooka ove ku ssimu. Atulaba ali ku ssimu tunyumya sooka ojja eno. Baali beeyagala wamma. Ne Nash Mawube ojja mumanya gwe mu TikTok Mawube Nash ojja mulaba. Kati batandise okweyagala oli amubalira akakojo ke yakozesa. Mawube tulina omumanya. Atotadde mu masu. Mawube. Atotadde mu baasi naawe tolaba. Mawube. Yaliwe Mawube. Linda kubeera. Tolaba nga bibi balese n'erinnya liri mu national oliraba. Olina ku baasi naye mukwano gwali Dubai. Kanda singa mukwano gwange yo wine yaliwe Mawube Nash omulabe. Kati oyo Mawube antisagala tumuwe nnyo n'amasannyalaze. Kati oyo Mawube ono tabeera n'eno n'omuguu wa ddala. Kano ke kaani ke yalina kawala ke. Kati wano yali yakava wano. Oyo si Joey. Nkunyumiza kati olwo omulabe Mawube. Joey kissing Nash doing irayo. Kati wulira. Bikuyisa bubingo birabeko nga ba.
Mawube ate binyuma kulaba kujjako nga nammwe nga bibanyumira. Kati Mawube amubalira nti agenda mutwalira yatugamba agenda mutwalirawo amubalira mugamba kati langirira nti kino. Mawube yali mu nsi ki? Yali oba yali mu America US and State Silishuwa. Kati jukira bwolangirira ekyo kye bakozesanga apiru nti banange waliwo akola persecution, they are persecuting may have to run for my life. Thank you so much. Bakikola ni bankolako olutale kiseera nyonyonyonyonyo. They provoke you. Thank you. Obalumbe bakikozesenga this one is persecuting us because of our status. Thank you so much. Kati bamala okikola jukira nze nali niyagala ne Juki. Kakati baliwo omala okukola ekyo banoonyereza ku details oyo omuntu buli wamu. Jukira banoonya ku social media, banoonyereza ku oyo omuntu bakakasa amawulire gobawadde matuufu. Kati gwe oteekamu erinnya lya Joe niwolibera ku TikTok, niwolibera ku Google, niwolibera mu search engine ki. Face yange erina okujja. Niwe otadde mu Joe Iranda. Otekera mu Joe. Nedda Joe Iranda yali wanika JOWY. Oli Joe JOWIE. Okay. Bw'oliteeka mu Cephcoh ajirako. Oba oteeka mu Cephcoh Joe ajirako. Kakati tosa agamba muntu mboli mu kuseekinga for asylum nga akakaseera. Ate nga amawulire agatrend nga galaga nti omuntu abadde mu relationship erichi eri heterosexual. Okitegeera. Kakati ekyo ne kibalema step ne balema. Ne basooka babeerawo ensi ne babuula ne beekweka mu nnyumba. Ensi ne babuula. Ababuula. Kasabadduke bali batuuka nga tebakyakola naki na mawulire. Tosa agamba nti mukazi ne mukazi bali wali beekisinga bakoze videos mu Uganda. Olowooza ogenda beera n'emirembe. People don't like that. Sicho, people are homophobic in Africa. By nature, we are. Tosa no gamba mukola content wakwekisinga in public no lowooza bigenda nyuma. That's immoral. Highly unacceptable. Babola bubozi. Abantu kati we bababola. Kati akakaseera bagezaako kwagala okudda mu bulamu bwange. Nashi jukina nagambye Mawube akubwa nnyo ice. Atandika okunnoonya. Ewange ewakiso bwe yannoonya nagamba njagala oyambeko gy'obaddemu trending. Nga mugambo ja kumpa milioni 2. Nga basizina nga tuteesa sente. Bwetoli mu kali nti exa asigaleyo gyasigadde. Nedda yali mu kiri nti mugagga. Okategedde akakasa era ne ngamba watukidde okudde ewange atenze X. Kitegeeza alina point gyagala oprovinga. Kati nange nali nina omuprovinga nti eno byanjawulo mu kati yavaayo tekyali byabwerere. Kati she had to pay. Okay. We yasasula kumbe they had other intentions attached zotategeera in B. Golota just ogenda mu trending samu kigweyo diri egende bagende. Thank you so much. Kati nga abingambi nali nina misunderstandings ntonotono nga onayimba muno omuwala n'akeera n'agenda. Naye nga temwekyayidde ddala. Yeah. Kati mbuuza ku Hezo ngamba naye bano abantu bagala kudda tukoze tutya kuba tukozese n'opportunity naffe tubakozese tubajjemu firimu tukole firimu twegayirire nakankaka ajje firimu tugiteke ku Labonita tuyita abantu bajja kujja ng'erimu Joey nakankaka nange ne Mawube wemba mwagadde naye kasita tubeera okitegeera nga tugenda kiteeka ku Labonita ne tutandika n'okupracticinga nga ne script buli kimu ekyomuzannyo ogwo gwe twali tugenda okukola nga tugenda zanya reality ebyaliwo ku TikTok naye tubizanyiremu abantu nga content ku stage obwokola obukwesera omugezigezi Cephcoh. Kati asooka abigaana Hezo bali desperate kwegamba bali desperate nga tebakyalina masannyalaze nga tekyali aboogerako nga kyonna kyogamba bagamba bugambi essebo era nange naba meeting nga nabakozesa challenge za Hezo enyimba za Hezo nasooka nkola video nentekamu sound za Hezo naye Hezo yali agaanye tayagala kwesembereza tayagala kati tu meetinga nga mulemerako mugamba kinkolere biki kikuba nze nali nina kyembaziza munnaye no siikubiseeyo yugayoga nga tuba meetinga Nashi namusanga wali eri ku round kale yali ava bweru Nashi bwe twamu meetinga munnaye na meetinga siri na Hezo tutuuka awantu bwe twatuuka awantu Nashi natandika okuntekamu ekyonyambe mukazi we mubeererewo naye nga nze mulaga na moving on mulaga ne Joey saagala kukola ki naye bo bali mu kiri nti maybe nkyayagala which wasn't the case nze ne bafunamu akasente katonotono kati ennaku ezaddako 2 Nashi ajja ewaka ewakiso atuuka ewaka twalina Hezo ewaka batandika okugamba Hezo ebigambo tewaliyo naliyo naye nga ndi bweru nfulumya olwo bali mu nyumba bali mu vibe bataddeko music ba vibinga Nashi ali eri akuba ice Hezo ali eri anywa bia anywa nairo
buli omu yali ku kimukuba Nashi nga taveeri nga tagamba ezo bigambo hezo ng'atumbuka anyiiga ng'akubira boda ng'emukola ki ng'emunona obimanyi naawe nga muli awo exiwo ali ate kati alina omuntu omulala naye lesbian naye akutunuulira bulala atukyankalanya hezo ng'agenda sategeera hezo be bamugamba yali kugamba awo yagenda bugenzi yasunguka n'akwata ebintu n'akola ki n'agenda n'aleka embwa ne bano ne babuza kiki ekibadde obiki ne batabinnyonnyola nkubira hezo essimu nga yaziggyeko wabali bamugamba ekiba naye kyekyali kimu kati tutuuka okwebaka ekiro vibe zinkutte Nashi nga tajja wali eri we nali ntudde nga tatandika kunnyambula nga tebatandika kunkolako mikolo kati nali hayi nagenda olaba Nashi anuunye oli omuwala gundi ng'atandise okunkwatirira ebyaddako saabitegeera kuba bampa ebintu ebyali bakudraginga ne bakolako emikolo kumaca nakeera nga bagenze tebakulikodinga simanyi kyatuuka naye baba bandikodinga basobola obbita kuba nze saakula bubi kati nkujjira bamala okubikola ebyo neewulira firimu kubira oli kati nategeererawo baleka balina ate ebirala bye bamugambye ate engeri gino gye kyali kituusewo nefiringa more depressed nefiringa more guilty ndowooza oba ategedde kino oba kiki ebigambo ne biba ebigambo kakana ezo nga nvumye bye yanvuma nange ne muddiza era mwevumira ku TikTok kati olw'ekikola kino kye twakola na bano tewayita naku nenfuna ki akabenje abantu ne batabitegeera akabenje ako oyo omuwala jjo ebisiraani byayina n'obulogo bwe balina bwe bajja okwebaka nange balina okuba nga balina bye baakola naye kyanyamba saafa kubanga oyo mwana nagambye ewaabwe batemu ewaabwe balogo omusajja agambye gwe yasooka okwagalako eyamufuza olubuto baalunywa eri ku lusozi omusajja omulenzi yabitugamba nga tannafa kubanga bwe yali tannafa ffe twalaba atuvuma nnyo ekyavaamu ne tumuggyako olukwano omanyi si buli mulabewo nti olina muvuma abamu olina obbasembeza owulire kiki kye baagala so kati ffe yabitugamba buli kimu era amala obbitugamba yatuuka naafa n'ogenda okuzika twazika saidi zeera Entebbe road yafaaki omulenzi jowi baakole biwanvu gukyobamanyi olubuto lwa jowi lw'emyezi 7 lyavaamu oyo omulenzi naye baamutta kati nange gye emikolo gye twaliko ze nalowooza baali balina bye baagala okukola naye olwokuba banshandaga nawona accident nejja emmotoka yonna neggwawo nze nevaamu nga ndi mulamba era kano kokka keninako ku accident kenyinza okulaga ku accident okukakasa kyenjogera naye oluvannyuma lw'oli omuwala ow'ebisiraani omulogologo okukola ki ebbanga lyamala nga tali mu bulamu bwange nali sikyafuna bizibu kati era agenze kati ku luno era ageze nti tufunyemu misunderstanding nehezo kati era alusitudde ku luno asitudde nakankaka ne mawubeewe kati bankozeeko olutalo ne basasulawo ne baddeno ne babuloga mbu banvume nenze gwe bavuma ndi one man army lwa nsonga bagenda okujja nga nze wendi nze yabalagensi saabakotoggera akatabo kyakalina ate tosobola lwanyisa muntu wa mutima mulungi gwe nowona ayogera ki mba nakuteekayo mba nakulagensi anze ni wa mutu nkimanyi tosooka kuŋŋamba ekyokuba nti nkuvuma onnyiizizza ninze nkimanyi nina omutima omulungi kuba singa nalina mubi singa nawe sikwatagana naawe era singa takuyita singa nekyagano kyakugambye ndi kyaliwe kyakigambye nga twakatandika kyekugamba nti ndi wa mutima mulungi bw'oba tolina kyonkoze tosobola abammanyi bammanyi how obagattagatta waliwo atakuba ekyokugatta nkulaze saakikola nti nkigende yali mbeera teri atakuba mukazi we bamanyi weekaza kujjako nga mukazi wo wafuna mukazi nga ye ali awo tanyiiga n'omulinnyako ali awo naye omukazi yenna tugeze nga ate kino ekyokubiri mukazi wo tali mu kamera talina eyo influence talina ego eyo akyasobola omuteeminga kimanyi mukazi wo simumanyi ate nga ndikyaliwo okumala ebbanga ate ng'otera omuposting naye nze mutiisa n'amaaso nasonga tomuposting tamubatamya naye kati kyekyo kati gwe tunulira Rema ne Kenzo aveeyo akubuulira Rema bye yamukola ng'obadde okimanyi nti Ssebunya yali yeebaka ku Rema mu nnyumba ya Kenzo bajja kusiba
ate bitya kati nze mbikugambye wuliriza no wagirimuko wuliriza nagirimuko gwamanyi obuzibu mmwe temwagala kuwugira mazima Kenzo ebintu ebisinga yabisirikira ng'omusajja Kenzo yalina obulumi n'akaaba n'okkaaba we yakabirawo government where are you biveeko ebyo mumanyi mwe bayoutuber mutera osala ekigambo kati olumu omuntu wayogera amazima mulowooza kisale si kisale oyagambira government where are you wamate wagiraba we yakabira bwe bali obulumi obumanyi kati nkuwadde emboozi naye Kenzo yasirika naye singa naye yavaayo n'ayogera mwantegeere nti ne Rema si mwangu golowooza Kenzo yali agenda kwenda bwenzi ku Rema just like that era ebikubusa kyoze ni Becky mbwajogajoga nnyo kujoga omuntu kasitabeera n'erinnya bagenda ne bamugamba you a star tokkiriza kumanyira hezo ate anyaga mute yafumba n'afumba ekijanjalo obadde wawakana nga wokola live ya compliment onalowooza nti obulamu butambulira ne bwalina omukwano okunyiiga tekitegeeza nate teyafumbanga nakugambye ko nti teyafumba naye Cephcoh tobeereka naawe zakazimba respect abeera naawe bo be babeereka nabo mbakuwemu bakukuwe matamabuuku obeereko nayo olunaku lumu bali abakuba n'abasajja singa sali musajja singa babana banzitana wandibadde ompa respect kuba ndi mukalu tonyigira muto gwengeri gye weeragalaga n'okwagala okusanyusa abantu singa abaana bakunyigira muto singa bakubembwa ovanga kumuwala abamu kiri nti alina kuba musajja togimujjukiza wala kitadde eno wansi omujjukiza ezo yakuwa botele majjanga naye wano nambashotinga kainoleko omwana w'omuyindi hezo mwana wa muyindi oyo wa muyindi oli ow'omuyindi oli wa matama hezo ka video gyaleka akubanywa ni views oyo Africa oyo tata we mu America si muyindi hezo mu America tata hezo mu ebaddala America ne Cephcoh kalimo omuchayo mu tata Cephcoh muyindi mo buyindi wakwanti kati ono wembi mugamba ambu bisi buno bweru bwa buyindi si bwa bizigo nga gwokiroza ebizigo mba nanga business Cephcoh ali tata omuyindi nimo omusayo omuyindi golaba buno bweru bwa buyindi tekati oyagadde amawanga oli mu kyotala ani Joe yali mu kyotala bana ate agadde abasoga hezo musoga Joe yali musoga basoga bakolera sibanoonya nti nnoonya musoga onaye musoga oyo wensanga just Katonda gwakuleetedde wamu kitegeera ate nakuzina abasoga be basinga mu Buganda abaganda kati nsonga ki ezaabatabudde gwe ne hezo nani ne hezo nsonga z'amaka nsonga zose za kamera wabye YouTube channel ya hezo ibajibba bati yakwambye ngu wajibye password zigo zirina wazikyusa bali bebe babyogera boogezi si bituufu obuzibu bwava gwe ne hezo just twanyigamu ng'abagalana wamusuza wabweru twanyigamu ng'abagalana wamusuza wabweru nkotinga hezo byayogera wamusuza wabweru maganya kya mugakuba ku Power King makuba kuba bala nole ko nabe nasula wabweru nogala ennyumba kyogambo li toxic nogenda mutujju hezo nasula kabalasa alina mutima gwe watujjolo omwana nenga golabe ekyo kisoboka naki yatugamba anti kati already oyagala uli side yange oyagala kunteeka mu kyewawulira tewewolereza twagala mazima ate kati wano kusala mu 256 mazima kankubuza ekintu and we verify nga bagoba hezo bamusuza wabweru natanja kubako kyakugamba mukazi wattu ajja kwogerera ko neno ajja kuyimbira eddoboozi lyo ajja kuyimba oza nyimba enganda ajja yimba kaka oyo mwana wa maana ajja yimba ajja yimba tewabadde awakana hezo si wakaka buli kaseera mbanjoya babi nekaseka kazi kanye kakwagala akana katukira nga mungakaze mu sharia naye nange nakagala nekiki wakiraba kiki bibaawo shalomu bino ebintu gwoli naye kati gwe yamujjako embuzi mbatuze gwe yamujjako embuzi yamujjako ebyaddala twale eri ebyaddala shalomu nagenda okumera ng'olina omukazi ogambye gwe nnina gwayina embuzi yagimujjako oli gwe nnina ali mumbwa kali mutu wa mutu mutu wa abantu she was for the people
by the people and for the people. Okay. Nemuleko oyo. Gumbwa kali. Hafe, gwempe. Next wange fa. Gwempe jemwalo. Next fa. Baba fe. Saka ekse Christmas. Nachenjukidde. Yambo nyabonye omwana. Ndozo stegede. Ex wambo nyabonye. Toxic. Ex yambo nyabonye. Ex fa. Toxic. Ex afe kwa ndasi. Egawo chawuji. Che chaba okujehezo buzibu twavaawa. Baizo si mwenzi. Nze ndi mwenzi. Tuli mwenzi. Naye nosuza omwana ow'obuwala omwana mu America. Nomusuza abweru. Size ye gyalina bamenya ne serebo omutwe gwanga. Nga nempewe musuula. Yabere wange bangati. Simanyi nabalanga muri babiri. Myaka emeka. Myaka ntero kozi. Kale kitone nnyo bale emyaka ebiri. Mu myaka ebiri. Bafumba bangati. Mu myaka ebiri. Ddala nalondayo olunaku lumu musuze wabweru olaba kisoboka. Ebino just abakazi babyogera nga banyiza. Omukazi asobola nyiga. Nagatomalako. Oli mutemu. Tibaso akyogera ku Cephcoh mutumalako. Bali bajja balimbi. Tibaso akyogera ku Cephcoh. Omukazi nga yanyize. Asonga tomazisa. Abakazi obamanyi. Kati nze omukazi wamawe mba natuka okumulaga kamera yo n'ensi yonna. Kati okuba YouTube channel ye lwaki wabe YouTube channel ya Hezo. Ekyo si kituufu mpozi nga waliwo yagibbye mulala. Sigwe. Tima sigwina nakoze YouTube yange mpya. Okushabira music. Eriko ka Cephcoh TV eriko ba subscriber nga 10. Ate je twazimba ennungi. Muna inayo nakera bajitu. Air TV, Cephcoh TV. Nakera twakolera abajitandekawo Hezo music. Twakolera drop. Bajitwala banyiniyo. Cephcoh wange otobye. Oba abantu bano bolumba. Bagenda oteke mu Cephcoh TV. Oba abantu bolumbe nazo ba music. Obera kugunino okuba shiba n'okuba nino okuba Hezo music nayo. Hezo music ali mukyalawo. Yuchizo kera saka. Mixing up business. Say it in Uganda. You first difference between the business and relationship. Heza agamba. No mugoba kyokanya osigala ngo kyabera ne mutowe. Yes. No kyogereko. Yeah. Abantu babira mu comment section. Yeah. Wagoba Hezo osigala ne mutowe. No muteekamu ebigambo. Kati bwoba oyogera bino byonna ng'alika. Ngaliwa wa Hezo ngaliwa ka. Ate muto ndaba naye. Nanti ogoba ocha Hezo ate nosiga muto n'omukyaya sister. Kati mugambe naye akyebuuza ekyo. Ask yourself that. Akyebuuze. Kijja kitya. How come? Nanti omwana amusigaza omutekemu ebigambo wena bakusajjange bakulabe nange bagambe Hezo ye mubi. Omwana omukyaya agenda omukabira nga afudde. Niye nange. Takolisa amazi niyo saze kigambo. Bane ba kujaba naye. Bana ngoyime ebigambo byonna bipya. Awo mutekamu ebigambo ebyo bijjawa. Comment section is nsoma comment. Abantu bye bagamba. Kwa bagamba okutta Hezo katinye nyakera ku macha. Ndamye bye mukyala wange. Enyesiganye mukoddomi wange. Munage public muze ndi mulungi Hezo ye mubi omwana omukyaya abekika. Ne mukolo minaba musiru kusigaja. Ukatugo 16. Goza yetegerera. Is 16. Okakasa. Bwe wangamba. Okakasa. So wangamba. Tukireke ekyemyaka kuba point wamasi ya myaka. Soka weebuuze. Goloza lwaki ali waka mwene embeera. Because omukanga kanga mutogenda. Wagala mufurambu muyimbi naye mbuye mu music. Yabala kumeli ngomwana omuto mungakuandikira ebimba oyimbe. Tikira omwana agala basta. He's longing to be a star. Akano king maker. Akano king maker. La mashabira achaganyi. Kati akudde mu music. Olagaba abantu Hezo yaliko obuzibu. Ne bannange. Golaba kisoka. Amaira ingi. Gwa muganda osomuleko ogenda nava mbufu na kuleka nga toyina buzibu. Nimbye. Olimbye. So ekiri. Weganyo sasa wabwe. Sagala tuteke ensonga zino. Sagala tuteke mwana mu nsonga zino. Oita. Anyaba. Mukulu. Tujja disobola. Ewotose. Gwen. And God said you there be safe. Allah. Ekyo si kituufu. Bambi omwana mumujje mu bino. Lwata kwata omwana omuzze waabwe. Wa Hezo. Bannange. Omwana lwaki abaluma? Lwata omuzze wa Hezo kwa. Talina gy'alaga. Omwana wamulabira ku Hezo.
Omwana mujje muzineeso bana eva ku bakazi. Go anyagambya bakazi. Ekisebwa akamuvuma emufumbo. Lwaki omwana tomukwata n'omuzze wa Hezo kuba oli muganda we. N'omuzze w'abobwe. Omwana management ya musigning myaka 5. Ava iride mpa amazina abena. Siko waferera abaana. Wafuula sita. Omwana atasadde okuyimba buhuhu ha. Asabo omwana alina oluyimba. Wamuferera. Alina oluyimba. Ate siwe muferera kubanga alina amagulu agasobola okudda ewaka waabaya. Nanti akutya oli toksi. Alimulangira ojja mukola live omuvume. Alinga arakeri kyogamba. Arakeri yabanga ne ba victims nga tebagala vaawo. Nabono mulekera okufuula abantu abalungi ababi. Oli mwana muto akola music we. Anyagamba oli mulungi. Ate yagenda okujja ewaka ng'akola music we. Ate sinze eyamugamba nti va gy'oli ujje. She called me najja ewaka ate nga tanajja. We got consent from the sister. Senga tusawe enteseganya musobola okudingana kyebadengenda omubuuza tuwumba njagala mweddiŋŋane ne Hezo nze mbaagala muli ne Hezo enensi yonna comment section babaagala njawukana ne Hezo n'abatabirimu bonna babigenderemu. Hezo ekimuluma tafunangako mukwano gwalina kufuna omukwano ogusinga oba nabakyalibo abakwata banabakwana engatto abakwata kamera zo abakuwana mwanga obeera ne bantambi buli kaseera nga mukola content tosiba ne bamama Jaden eri kati manyi nkola wano ndi mukola nange mba nkola content kati gwolowooza content oyo abadde atambuza music we mbadde mukola Hezo tafunangako mukwano gwa bbaawe mbadde ntambuza music we kyekyo kyekyo obudde mbadde nina bwa content nga bwe tukola naye ate nsuubira ne mbuliri mbadde buli kimu okebera essimu ye kale as toxic men be okebera essimu ya Hezo ne password yesigimanyi ate nze face ye baddemu mu simu yange kyokka gw'omanye essimu gwe face yo mweri mu simu ye oli toxic face ye Cephcoh oli toxic Shabira ye mbuzana bulira no Shabira kakubulira jangu gogere jangu kyekyo aba Cephcoh tesi abantu balina okwogera ebyo obono byakugambye ate mbimugambye ate oba tojja kuyimba Shabira yagenda okundaba Musasudde ajja kuyimba ate nataddeko ne vivi ekikono kiriko ne vivi bannange Cephcoh engeri gyagala Hezo toyinza kufuna mwogerero njagala mubeere mwenna Hezo mwagala mu makaago wabadde wawakana senga tubatunda ne Hezo so mu meetinga nkola appointment weekend mupere simu wekakana byawaka kasonga kabaka ate mu mukanga nganya kutanyujizo omukanga Shalumu musasule era nyali bwazita woze bampereza amuli mu mira face ye kweyayizo kweri ngakutte microphone ayimba limba watanyuji za Hezo ninze igwe Cephcoh bajimpeza banya teeka mu jitulage bajimpa jitulage ruhanga witu bane kandi noni tukolera abantu leero manyobo kambe wano kubanga sana kigamu tula never sit on the table where linda tulabe ono Cephcoh nga ye Dubai afunye enziku enziku yankubira Dubai bali kana kawala toyagala nga kawala kanziku banaye enziku eruma nnyo kati ndeeta bali mpereza yani oyo nzenzeka olabye kwa mtu omulala baliweereza totulaga bya kisiro ate nongoyogera birala Frank ono alina YouTube takibikiri kuliko omuwala
Oyo ngandinzeka. Ogamba bawala nfala ebyondaga nga ndinzeka. Ekyo kifaananyi nga ndinzeka kirage. Ate manya mba ndanga ddagala nga ndinzeka. Allah subhanahu wa ta'ala. Nga ndi nani oyo? Ani oyo? Shabira jangu. Shabira ani oyo? Ani oyo? Oyani. Nishaku kwa ani oyo? Ani oyo? Safari nani? Ali nani? Ani oyo? Ne mchala we. Jangu. Penda kufanya labida wa ani oyo? Wale lia. Ani oyo? Lekera awo. Ai. Obeza manyo ina no bujulizi. Safka ani oyo? Osinze nawe. Oyani. Safka ani oyo? Onoze. Wamonoze. Nesa bana bakusasudde. Nebuuza ng'ogenda kusa emitwalo 2 ku interview eno. Amanyi ogajeewa. N'olubuto olunumye bannaye. Interview eno. Obedde manya alina bituufu. Kati basiibule. Lekera okukozesa abalango bali kodinga. Banjagala nabo baba. Lekera okuba abawala. Ye lwaki batunulayo? Kale lwaki batunulayo? Lwaki batunulayo? Bakanga. Nyanja kwa mwe. Temuddamu kunjagala nange kati. Mundeke. Ibe. Temugala gambo mbali kodinga nga mwaba nkaka. Bye. Tebaddamu kunjagala. Tebanjagala. Bamala okunja ne bandeka wate mwene mubawoleza. Bambisole bakozesa. Boy child. Mwekala kukosa Cephcoh. Stop it. Yes. Stop it you guys with me. Bakozesa na kuleka wo Cephcoh wange. Baba. Chiruma. Boy child banaye munayo mujiwolelezeko. Bambi. Wowe. Aongea kwa lwa mixing Stefan. Wa boy child. Banye Cephcoh chaka bamu katubasibula soka aterere. Musule bulungi mweraba.